Finally oluvannyuma lwa buli kimu ekibadde kigenda mu maaso n'agoogeddwa mu nkuubo be bamanyiiko ne bye batamanyiiko, President Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'agraduatinga era tumuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi bwe. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, amaze n'agraduatinga. Gwe mukwano gwange ali eyo kwanirizaako gwe naina yekumira ku Yugi Update TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliza nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo. Saasidde nnyo gwe alinamu obukosefu naawe afiiriddwako we Mukama Katonda agire ng'akusaasira. Muganda wange gwe atannakuba ng'osubscribinga kubiriza genda maaso subscribinga osharinge commentinga. Mukwano gwange oluvannyuma lwa buli kimu President Robert Kyagulanyi Ssentamu anyikiddwa nga Bobi Wine byayiseemu, tujjukira we yali akyalina diguli ye eya MDD, nga abasinga boogera amafuukuule naye nga ye aterese ekyama kye ku mutima. Teri yali amanyi ono kyagenda mu maaso. Kyola kiba kirungi, si buli kintu ky'okola mu bulamu ti buli muntu alina okitegeerako nga tekinnaba kusakisidinga. Bwe kyoba olina omumanya abakulemesa mu bulamu baba bangi, ekyo olina okukitwala. Twala example y'omwami ono ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli kimu ky'akola akikola mu ngeri eri secretive, mugenda okitegeera ng'olwedde kyamaze dda okubaawo. Gusooka otunulire engeri gy'azimbyemu ekitebe kya National Unity Platform ekiri wali Makerere Kavule. Teri yali akimanyi kayadde gavumenti. N'avaawo n'abalaga n'azimba essomero, n'akola essomero wali eri erya National Unity Platform School of Leadership. Eryo nalyo tebaakitegeera, beekanga bwekanzi ng'essomero likoze eki, bali mu ddironkinga. So si buli kintu ky'okola mu bulamu nti buli muntu alina okitegeerako mu process yonna engeri gye kitambulamu. Muyige okusirika nga temunnaba kusakisidinga. Kakati oluvannyuma ajjukira nti nno atugamba waati Robert Kyagulanyi Ssentamu mu August 2016 2016 yamala buli kimu ng'amaze okuyita mu buli kimu. Yagamba nti nno nagenda nenfuna lecture yange eyasooka mu ssomero ly'amateeka mu International University mu East Africa. Agambye nti nno emyaka 7 emabega nagraduating oba natikkirwa mu bachelor. Agambye nti nno emyaka 7 emabega ntikkiddwa ku bachelor degree ey'amateeka okuva mu Cavendish University. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mu lufuutifuuti Bobi Wine, President Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti nno I intended my first lecture in law school at the International University of East Africa. 7 years later, I have graduated with a Bachelor of Law degree from Cavendish University. Oba okitegeera gwe mukwano gwange, emyaka 7 emabega yagraduatinze degree ye ey'amateeka mu Cavendish University. Era agamba nti nandibadde nkikola singa, naye olw'okuba nti mu mutima nkimanyi nti nno kino sandikikoze era sandikituuseeko nga siinaako buyambi bw'aba bannange abannyambyeko, emikwano ne family. Era n'agamba nti nno teriyo kaseera kalala konna kalungi kubanga mbasaluutinga, nga mbeebaza, nga mbawa ekitiibwa okuggyako kano. Agambye nti anokoddeyo Dr. Silver Kyagulanyi. Agambye nti nno ono twabeera ffenna ne tudisikasinga ideas zonna engeri zonna engeri gye bigenda okutambulamu eby'amateeka ku ssomero. Agambye emyaka 2 emabega we yali akyali ku MDD department ku Makerere University wano mu Kampala, Uganda. Amugambye nti nno wayongera mu maaso n'okubanga encouraginga mu bigambo ne mu bikolwa
newankubadde nze natuuka ekiseera ne nnemererwa n'ebigere byange ne mbiggyayo emyaka emitono, wakola ng'ekyokulabirako era nakikoze. Nga we wakikola n'ondaga ekyokulabirako nange leero nakikoze. N'agamba nti nno Don Sheriff omwagalwa, koosi eno ye yatuleeta okuba nga tuli ffembi, ffe okutegeera nti twashiyalinga, twagabana bingi nnyo n'okusinga okubeera aba-student oba abasomi mu mateeka okuba nga tuli classmates. Naye olw'okuba nti nno pozishoni y'eddembe n'obwenkanya etufudde okuba nga tuli kimu. Bino abyogedde nga yeebaza koligimenti we gwe bayita Don Sheriff we baasoma wamu amateeka. Ayongedde maaso n'okusiima mukyala we Babby olw'okumubeererawo obutamusuulirira n'omuhandolinga mu ngeri ey'enjawulo okulaba ng'amalako diguli ye eno mu mateeka. Kati abadde bajerega, abadde bagamba ki? Kaakati Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu looya atuukiridde, era ndaba wano muganda wange Joel Ssenyonyi amuyozaayoza amugamba weebale kubanga leero tufunye looya omujjuvu mu National Unity Platform. Kati twegasseeko looya omulala wenjogerera gwe mukwano gwange ali eyo. Abula tova ku Yogi Update TV, genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga.